Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Mulimu eyo bassebo ne bannyabo. Naffe gye tuli bulungi, abatali bulungi mbasaasira. Mwenna abayita mu buzibu, kaluubirizibwa, munyiike n'ennaku banaye nga mulabye n'ebizibu bamikwano. Abalwadde banaye tubasabira. Tonze abasaasire asse ekisa kye gye muli ate mubeere bulungi. Bannaye mubeere n'okukkiriza, kikulu nnyo okukkiriza nti n'ekyo ekikutte obudde ate era kijja kuta, kubanga kiri mu butonde nti mpaawo kitakya era kimala ne kikya. Ng'embuyaga bwe zikya ku nnyanja, ng'enkuba bw'etonnya n'ekya, ng'akasana bwe keememula ne kakya, ng'omukutu bwe gukya, na buli kimu kikya, na buli ekiriko entandikwa ate era kibaako enkomerero. Kale bw'omala okumanya ebyo, omanya nti teri kibeerera munnange. Kale bw'otyo ng'oli mu bulumi obw'ekitalo ate era omanya nti bujja kukyenkya ng'obulumi obwo oba obuvuunuse. Olwaleero njagadde tutunuulire enkozesa y'akatamukago okuvumula. Tuzze twogera ku nkozesa y'akatamukago ey'enjawulo. Twalaba akatamukago kye ki, ne tulaba engeri gye tukakozesaamu okukoola bajjajjaffe, ne tulaba engeri gye tukakozesaamu okweyambulula. Katwagala tulabe ate bwe tukakozesa okwevumula. Eriyo endwadde ezitambulira mu mpewo. Endwadde ezo zitulumbagana mu biseera eby'enjawulo. Endwadde ezo zeewuunyisa. Si ze ndwadde z'ojja ogenda mu ddwaliro bakuwe eddagala, so ng'ate osobola ozzivumula ng'okozesa akatamukago. Okugeza okusumulula ejjoba, osobola okukozesa akatamukago okusumulula ejjoba. Omuntu ayinza okubeera awo ng'ayagala okulinnyibwako empewo, naye nga zijja zinyeenya bunyeenya, tezoogera, zikola ki bwe zityo. Kale mu mikolo emingi egikolebwa okusumulula omuntu oyo, nga basumulula ejjoba eryo, mwe muli n'okumusumululirako akatamukago. Mu ngeri eyo osobola okufuna amatu g'emmwanyi 9 n'oba ng'omwetoolooza ku mutwe emirundi 9 nga bw'olaamiriza, era bw'omala n'osumulula era nga bw'oyogera nti nsumuludde ejjoba lino, bannannyini lyo bajje boogere era beetaaye, kubanga asiba si y'asumulula. Yenna eyasiba empewo zino kubanga tezijja kwogera saamumanya era nga bwe saamanya asiba amatu ga mmwanyi gano, naye bwe ntyo nsumuludde. Mu buyinza bwo obusumulula, oyinza okuba oli mulongo, oyinza okuba oli nnaalongo, oba oli ssaalongo, oba ng'otuddemu obuyinza obusumulula. Kale n'oba nga osumulula ejjoba eryo, osobola katugeze omuntu ayinza okulwala obulwadde obutambulira mu busobu. Obulwadde obwo tusobola okubuvumusa akatamukago. Katugeze abaana bano abato bamanyi okuzira amabeere, ng'enzira yaabwe ey'amabeere eva ku busobusobu, oba maama yatambudde bwe yakomyewo n'ateetereza n'atuukira ku mwana, omwana n'azira amabeere. Kati mu ngeri eyo osobola okufuna akatamukago kano n'okagaaya n'okafuuwa ku mabeere. Ofuuwa ojja waggulu ng'ozza wansi, ng'ojja waggulu ng'ozza wansi emirundi 2 era omwana oyo bw'oddamu n'omuwa ebbeere eryo aba ajja kuliyonka. N'omwana yennyini asobola okutandika okukaaba ebintu ebitategeerekeka. Oluusi nga waliwo eyamukutteko nga teyabadde wa kumukwatako, nga yabadde n'ebibeera ebitali birungi, n'aleetera omwana oyo okukyankalana mu maanyi ge, osobola omumufuuwako akatamukago ako, omwana oyo n'adda mu mbeera. Osobola okugaaya emmwanyi n'ozifuuwa ku muntu ng'aliko ebimuteganya, bikaamunguluze ng'ebyo,
ng'era olaba nti birwadde si bya kugamba nti onoomufunira eddagala, oluusi bamufunidde eddagala ligaanye, ogaaya emmwanyi. Kati eriyo bano basinoga ddagala, nze sigaba ddagala. Osobola okukozesa emmwanyi ng'ezo n'ozigaaya n'ofuuwa awali ekirwadde, liyinza okuba ettalo, n'ofuuwa emmwanyi ezo ng'ozigaayagaayizza kati nga zifuuse bukunkumu kamuli, kati n'obufuuwawo era n'olaamiriza nti nkuvumudde, owulidde? N'ofuuwawo katugeze liyinza okuba ettalo, bino ebitambula mu mubiri, owulidde? Gwegaaya mmwanyi mufuuweko, omutwe ogulumirira ebitategeerekeka, gaaya emmwanyi fuuwako ng'ozza enkoto, mufuuweko ku mmwanyi. Kwegamba nga temunnatandika kunonooza bintu biwanvu biwanvu, gaayaayo ku mmwanyi nga 2, of course osooka n'okoola bajjajjaabo, n'osuulako emabega nga bwe twalaba, n'osuulako mu maaso, mu mbiriizi ne mu bwengula, n'obagamba bakama bange mujje tuvumule omuntu ono alaalidde n'ekirwadde. Kati ezifikkawo z'ogaayaako era z'omufuuwako. Omuntu ayinza okubeera awo ng'alina ekimusimbye mu kifuba, n'ogaaya akatamukago ako n'omufuuwako, n'omugamba nkuvumudde. N'olaba obusobozi bw'oba okuvumula. Tuvumulanga munnange. Omuntu ayinza okujja gy'oli ng'omukono guzimbye naye tategeera kigenda mu maaso, mufuuweko ku mmwanyi ezo. Ky'okola ofuuwa ofulumya okuva eri omubiri ng'ofulumya eteri mubiri. Katugeze nti omukono guzimbye, ofuuwa ojja eno kakokola ng'ozza eno ku bugalo, n'ofuuwa ne weetoolooza n'omanya nti omuvumudde. Osobola okusumulula emmwanyi n'oziyiwa ku muntu. Omuntu ali awo yeebase, talya, tanywa, asirise busirisi. Osobola okukwata emmwanyi ezo n'okoola bajjajjaabo, n'okwata emmwanyi ezo n'oziyiwa mu ngalo amatu nga 2, n'ogenda ng'ozimuyiwako ng'ova ku mutwe ng'ossa, n'omuyiwako n'ettwe eddala ng'ova ku mutwe ng'ossa, ng'osaba bajjajjaabe basituke balwanirire omuzzukulu ali mu mbeera eyo. Kisoboka bannange, ng'olaba byonna ebikolebwa tebiina njawulo gye bireetawo. Osobola okukozesa akatamukago okoola amaanyi g'omuntu oyo, era mu ngeri eyo n'ofunayo n'akatamukago n'okamuteeka emitwetwe nga kaamatu nga masumulule naye nga si manjuluze, n'ogamuteeka emitwetwe n'obagamba kiri mu tukimanyibwa nnyini kyo, n'ono muzzukulu wammwe mmwe mumumanyi naye nsaba musituke mujje mumulwanirire. Eyo yonna nvumula ng'okozesa akatamukago. Omulwadde alina w'atuuka nga mulina omukolera embuga y'emmwanyi, ne zimwetoolooza nga mugenda musumulula amatu. Muyinza okufuna amatu emyenda nga 3 ne muzisumulula, nga bwe mumusumulula ne mugenda nga muziteeka nga mukola embuga n'abeera wakati olw'okumusabira. Ffe eno mu butonzi tuyina enkola gye tukolamu ebintu ya njawulo nnyo, naye munnange ekola. Abantu nga muli ba njawulo, muyinza okubeera 2, muyinza okubeera 3, oyinza okubeera omu. Musobola okusitula amaanyi gammwe ne musabira omuntu ono nga temumuwadde ddagala naye nga mukozesezza akatamukago, ne mukolera embuga y'akatamukago, ne mumwetooloola, ne mugatta emikono gyammwe ne mumusabira n'asituka. Ebyo byonna mu butonzi tubikola. Bingi bye tukola mu butonzi mu maanyi gaffe, naye okumanya munnange kutono. Abantu basinze kwettanira kumanya ddagala. Ekiyitibwa emikolo bakiraba ng'ekyokuzannyisa naye ng'ate kikulu nnyo. Kye njagala mumanye mmwe abalubaale abatudde naddala mu butonzi, mwenna n'abali mu buzaale, olulimi lwaffe lukulu nnyo. Akatamukago
kakulu nnyo. Emikolo mikulu nnyo nnyo nnyo. Ekikolwa obukolwa ekyokusabira omuntu kisobola okutuukirira n'ofukamira n'omusabira ne bw'aba waali ne bw'aba taliiwo omusabira ate ky'omusabidde ne kimutuukako nga bw'okyagala. Lwakuba ffe tusirika n'omuntu akubira essimu ne yeenyumiriza mu kimutuuseeko ng'ate munnaye tosobola mugamba nti munnaye ekyo nze nakikoze nga tosobola olw'amateeka. Naye abamu bamanya ne bamanya nti ono maama kino ye yakinkoledde kuba namukubidde akasimu ne mulajjanira. Kyova olaba nze olumu saagaana kukwata ssimu zammwe, owulidde, kubanga oli akukubira bukubizi ssimu ekimutawaanya ne kitereera ng'omusabidde busabizi n'aba bulungi, owulidde. Naye munnange akatamukago kakola emirimu mingi. Ekikulu kumanya nkozesa yaako. Kumanya nkozesa yaako, okakozesezza otya okuvumula ekyo ekikuteganya. Ne bwe giba mirimu osobola okukagaaya n'okafuuwafuuwa mu dduuka lyo. N'okafuuwafuuwa mu dduuka lyo ogamba bannaye nze ndi wa mukago, owulidde, kale oba malogo oba ki, njagala tubeere ba mukago mmwe abajja okunsiraanya ate munkolere bukolezi. Bwe mba mwagala kusiraanya mugende musiraanye abo aba abatuma okujja gye ndi mubagambe nti nze ndi wa mukago, siri wa kutuusaako bulabe. Kikola. Kikola bannange. Kale bwe munaaba mubikoze ate mmwe mujja otujulira mugambe nti mu mazima bikola. Bikola kubanga nze nakikolako ne kikola. Ebintu bino mbibasomesa si bya kuyiga ate mubirekaawo, njagala mubiyige mubimanye. Entalo nnyingi mu nsi muno, ebitambula bingi mu nsi muno. Era kino kantwale omukisa guno okubakuutira. Byonna nga mubikola mwesigame nnyo bajjajjammwe kubanga batuddemu okumanya, batuddemu obuyinza, batuddemu buli kimu. Kye kiseera tukulembeze bajjajjaffe mu buli kye tukola. Kubanga luno olutalo we lutudde si lwa kulwana ffe ng'abalya mmere. Mu mazima tetujja kumalako. Twetaaga bajjajjaffe okubeera naffe ku lusegere. Okubamanya obumanya tekiyamba, wazira olina okubamanya ng'ate oteeka mu nkola ekyo kye baagala. Mu ngeri eyo bwe tujja okusobola okuvvuunuka. Okumanya tetukuggwaayo. Temwekuumira mu kumanya okutonotono oba okusaamusaamu. Munoonye okumanya naddala ebibagasa. Osobola okuwulira n'amatu go n'omanya nti bino nno bye mpulira tebingasa. Era osobola okumanya nti bino bingasa era biri ku mulamwa gwennyini ogw'obutonzi bwange era gwe ntambuliramu. Kale mu ngeri eyo n'obanga obigoberera, n'obanga otaasibwa. Muyige okuwuliriza emitima gyammwe kubanga ne bajjajjaffe boogerera mu mitima gyaffe. Si kya bulijjo jjajja okujja n'ayogerera awo mu bbanga newankubadde bakikola, naye ate era si kya bulijjo. Kyetaagisa amaanyi mangi. Ebiseera ebisinga emikolo ng'egyo egibasobozesa okututuusaako ensonga ng'ezo ate ffe tuba bagayaavu ba kugikola. Ate abo abaatonderwa mu buyinza ng'obwo batudde wakati mu kubula na kubuzaabuzibwa, n'olwekyo ne baba nga tebasobola kuganyulwa mu mbeera ng'ezo. Kati bajjajja ne baba nga boogerera nnyo mu mutima. Wuliriza nnyo omutima gwo ate togubuusabuusa era tobuusa maaso bye guba bikugambye. Mu ngeri eyo tube nga tutambula n'obukuumi obwo obwatutonderwa okusobola okutwaŋŋangisa ebyo byonna ebituteganya. Mbaagala nnyo bannange. Nga 31 Desemba tujja kubaayo n'emikolo. Emikolo egyo gitandika 27 lwe tugenda okujja wano e Bugabasese. Tusuubira ogendako ku mpuku za maama Nnaalongo Nalubaale. Tusuubira ogendako ewa maama Nanziri. Tusobola ogendako ewa Kabaka Wannema Ekitinda. Tusobola ogendako ewa jjajjaffe Musisi, wajjajjaffe Mukasa. Yonna tugenda kutuuka mu nteekateeka ezo. Abandyagadde okuzeenyigiramu akasimu weekali awo wansi oba osobola okuba ku
muweereze WhatsApp 0705591119 okumanya ebisingawo. Tulinayo n'omukolo gwa jjajjaffe Mutaasa era tuli mu kuteekateeka buli kimu. Ebigenda mu maaso bingi naye omutonzi ali wamu naffe. Kale mbasabira mugume akuume atakuumira mpeera era abaagaliza ebirungi. Oyo Dunda Namugereka agerekera ensi eno. Obulamu obulungi obutaliimu nkenyera yadde ebirwadde. Mwekuume, ebirwadde bitambula bannange. Okwegayirira ennyo nga muzuukuse ku makya, okwebaza nga mugenda okwebaka, okuwaayo obudde eri bajjajjammwe, mukume ku byoto, mugabule ku bijjulo, mugendeko mu mbuga ezitali zimu, mubuuze ku bantu. Si kituufu kitosobola genda mu mbuga ng'empewo tekuyise. Bw'oba omugenyi era obeera mugenyi. Abantu kye batamanyi nti enneeyisa y'abantu mu mbuga ekyuka. Omuntu ayazze mu mbuga nga mugenyi ate tayisibwa ng'omuntu eyazze mu mbuga okusaba obuyambi. Waayi bikyukamu naye tekigaana n'ogamba waayi ka ŋŋende leero ndabe embeera eri etya ewa Kabaka mirimu eno. N'otuukayo n'obabuuzaako, n'obawa ku by'obatwalidde era n'oyogerako nabo, n'olaba obulamu babusanga batya. Kabaka boogerako naye embeera eri etya, bitambula bitya, ne bakunnyonnyolamu, n'olaba osobola kuyamba otya. N'omanya oyo ye muntu gwe bayita munnaggwanga afaayo eri eggwanga lye, atagenda kumala kulinda bidde kujja kumunona nti owaaye situka ogenda olabe, naye obeera awo osula ndejje oliraanye embuga y'omukulu oyo, naye emyaka gyonna tolinnnyangayo. Owooza kimu ekyalo kino kyagaana okunnamira, kinaakulamira kitya nga n'abataka bennyini tebakumanyi nga naawe tobamanyi? Funa obudde obubeyo olubu lw'ekigere. Si tteeka gwegenda nga bw'oli, gwe bagambe nzize kubalabako. Olabe ate bw'oteekayo obuvunaanyizibwa eri eggwanga lyo kiba kitya. Muligamba nti Nnaalongo yatugamba, mazima yatubuulira, yatuzuukusa, twali tulowooza ebintu ebyo tebitukwatako. Naye okuva lwe nagendayo ne mbabuuzaako, okimanyi nti omukulu oyo bwe naddayo eka ate naye yajja n'ambuuzaako, era bwe yajja n'ambuuzaako n'abako byampabula. N'aŋŋamba nti wali ku geeti waliwo eyansimbirawo eddagala, n'aŋŋamba naye nsobola okuyiwawo omwenge eddagala eryo ne linafuwa, oba ne njiwawo evvu, oba ne nkola ntya. Kwegamba n'obeera awo nga naawe olina mikwano gye egikuyambako mu buzibu. Weewaawo.